Muwanga Martin Owen kansala ow'ennabaziza aliko ku lukiiko lwa Kyengera Town Council. Bannaye sookera ddala okwebaza abantu bange abawagizi bange ab'ennabaziza ne Kyengera okutwaliza awamu kuba kyamazima ekitabo ekyatugamba mugende ku gulawundi nga tutaddeyo okusaba okufuna kaadi twajja ne tudda ku gulawundi netutandika okwogera n'abantu ab'enjawulo. Nsuubira bakama nga bwe bajja ku gulawundi baawulira erinnya Muwanga Martin nga livuga nga ne byenkoledde abantu byeyimirirwa. Neebaza mwenna abaawaayo ensonga ezo okulabika nti oyo ye mutuufu gwe mwagala abakulembere Nnabazi. Ate neebaza ne bannanga abampa challenge bwe twavuganya nabo naye ne mbawangula. Naye nno munnaaye twawangula ffenna ng'ekitundu ky'e Nnabazi era sibalinaako tabu mbakoola tukole ffenna tukwataganyize wamu obuweereza bw'ekitundu kino. Kyennyinza okukubiriza bannaffe kati bempulira abavaayo nga baagala kujja independent bajja kujja obwannamunigina bajjira kubonera obw'enjawulo abamu kibawaliriza n'okuva ku bifo bye baliko bye babaddeko waggulu batulumbe wansi. Ekyo nno kiba kyakulyamu lukwe kibiina. N'olwekyo nsaba omuntu sooka tutegeera omulamu omukulu gwe tuliko gwa kukyusa ggwanga lino. Omulamu omukulu kuwanguza Kyagulanyi Robert Ssentamu. Tusinziire ku ekyo nga tukwataganyiza bamusosi kwerumaaluma. Nsaba mwenna abatuwuliza bannayuganda, bannabusiro, bannawakiso ne bannayuganda okutwaliza wamu tunyweze omulamu omukulu ogw'okuwanguza pulezidenti waffe Kyagulanyi. Mumuwagabe mutuwadde emirandira bwe tuliwo tukole ekintu kimu nga tukwataganyiza wamu. Bannaffe abanyiize mukakkane emitima. Twagenda mu kino nga tukimanyi nti okuwangula n'okuwangulwa. Oyinza okuba owanguddwa wano mu kano akamyufu ak'NUP naye ate nga tomanyi ddaki wabba wandikafunye ate era n'ogwa nayo kaadi mukawamu. N'olwekyo ebintu bibiri byonna bisoboka. Bw'ojja mu leesi y'okwesimbawo suubira bibiri okuwangula n'okuwangulwa. N'olwekyo kakkana tukolere ekibiina kyaffe ky'NUP tukolere abantu. Kyamazima bingi bye tukoledde abantu. Waliwo ebintu abamu bye twakola abantu ko basinziira otwagala. Wano mu COVID nga Muwanga Martin Owen twagabula abatuuze baffe emmere. Si ffe abalina ennyo naye kwatagana n'abantu. Tuzze tuyamba abantu ebintu eby'enjawulo abafunye obuzibu. Tubasondedde bano banfiiriddwa tubadde mu buli mbeera yonna eraga nti abantu ku gulawundi tubaweereza ekyo kye tusobola okubawa mu busobozi bwaffe. Muwanga Martin Owen sigenda bavaamu ate ngenda kusigala mpeereza obwakabaka bwange kuba ndi mutongole w'ekitundu kino gemaanyi agasinga wengajja abadde tebagamanyi. Omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka bamulaba nga wanjawulo ku balala ate ne mu ddiini yange ey'Ekikatuliki ndi muweereza. N'olwekyo obwo obuweereza buva eri Mukama. Abantu bakutunuulira ng'osaanidde era ng'osaanidde okubakulembera. Nsaba tukwataganire wamu. Akalulu ke tuyingiramu kali wakati waffe aba NUP n'abamu bannaffe ne bali aba NRM abatukoze obubi. N'olwekyo tufube okulabika nti tubasiimuulawo bonna twale obuwanguzi bwaffe Kyagulanyi adde ku ntebe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nsigadde Muwanga Martin. N'amasomero agali mu kutendekebwa okisikawo nago gakwatibwe kuba nabo bakuba paleedi. N'ekyokubiri paleedi bwe baamala ogikuba ne bakola ki? Omuntu mukwatira omusango ng'alaba musango buswanire. Ogamba otya omuntu nti ayambadde ebye-NUP musirikale ki owa UPDF mu Uganda wano oba owa poliisi ayambala ebimyufu nga NUP byeyambala? Ye banne ku bintu bya NUP byeyambala balabako akagambo UPDF, balabako akagambo AME, balabako poliisi, ngoye za bulijjo. Wabula kano katengo gavumenti kessaawo kulabika nti efufuggaza abawagira enkyukakyuka bonna kuba baagala kweremeza mu buyinza kye tutagenda kukkiriza.